Dr. Kizza Besigye awerekeddwako bannakibiina kya FDC ng'azzaayo empapula okuvuganya okukwatira omukago gw'abannabibiina ogwa TDA Bendera okuvuganya ku bwa pulezidenti omwaka ogujja. Mu bamuwerekeddeko ne Mugisha Muntu gwe yawangula mu kibiina kya FDC gye buvuddeko tawutumiddwa mwana. Besigye wabadde ayogerako eri abantu ategeezezza nti waakusigala ng'abanja ennongoosereza mu tteeka erifuga ebyokulonda. Tujja kuteekawo embeera yonna eyeetaagisa okulaba nti eggwanga lyaffe lifuna enkola ey'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Besigye era wano wategeereze yali Ssaabaminisita w'eggwanga John Patrick Amama Mbabazi abeere mugumu ku bimutuusibwako ennaku zino nga n'olwaleero akubiddwa omukka ogubalagala bw'abadde yeebuuza ku balonzi mu disitulikiti y'e Soroti. Geddeko nti munnaffe omulala naye alafuba na kufuuka kandidati mu kalulu ke tugendamu Oweekitiibwa Amama Mbabazi yafunye okubatizibwa okuyingira ku ludda olw'abalwanirizi b'eddembe. Wabula Besigye agamba nti tebajja kukkiriza bikolwa bino kugenda mu maaso nga buli avaayo okuvuganya gavumenti atulugunyizibwa mu ngeri ez'enjawulo. Tetujja kulabika ng'abanafu muyo. Tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti mu Uganda ddoboozi lya buli munnansi liwulikika kubanga ye nnannyini ggwanga. Olunaku lw'enkya omukago gw'abannabibiina ogwa TDA lwe gukoma okukwata empapula z'abo abaagala okuvuganya mu mukago guno. Wabula ekyebuuzibwa mu kiseera kino Amama Mbabazi tannaba kuzzaayo mpapula ze ng'ate gye buvuddeko yalabibwawo ku kitebe ky'omukago guno entinda ekitegeeza nti singa olunaku lw'enkya lunaggwako nga tannazizzaayo wakwesimbawo bwannamunigina ku bwa pulezidenti mu kalulu akajja.